Mwapangisiza bagendo bawolereza niwe mubalete emitwalo 6 bazenga bakikole banga niwe muleta babawolereza emitwalo 6 bakoze eki kikyakoze ajja kitubulire kunga mwatadde amaanyi ojo ngame nti awo musajja nti yagula pichi zino 10 mu kisanja kye jibe myezi ejo n'emyezi ebiri tegiwera pichi 10 nti ayo yagula pichi 10 ziyamba abantu mu spreading enjiri egenda ogoba mu 7 countrywide. Where are they? Baliwa waberewa blocking abasiru bonna ba blocking bajje wano buli asiri wala wano mojewo buno budde sirwa kubera n'abasiru jawo omusiru wano ani gwe manfula moderator tetwagala basiru wano ekyo nkibabule bulijjo mulowooza tutegeera nnyo mbolo okubensonga tuzikwata mu ngeri gye mulowooza nti kubanga bwe twogera bwetu timulowooza tetutegeera bulijjo mulowooza abo bantu balamu tetuli bantu balamu kukujjako Museveni waliwo wekyetaagisa nga tulina kuteekawo maanyi Museveni okuvaawo tulina kubeera bamayufu nze ntwalanga ekivubuka ky'okukyalo ekipangulukufu ekivubuka kyawaka nga neighbor ayagala kubba kibanja kya taata kijjayo bujjajjambiya bana abasoma bajjayo ebitabo musimanyi tubikule ebitabo tugende mu kooti nze nzijayo jambiya ne mbabuuza ani ayagala okubba ekibanja kya taata ani ayagala okukibba nombuulira ne mutuulira nze muntwale bwe mutyo okitegedde mwagala kubba kibanja kya taata abalala baleese ebitabo wano honorable yateesa kati wano honorable mu parliament ne batandika okubikula infragmental delicto simanyi biki ne batandika okuteekawo embeera nze nzijayo bujjajjambiya ne mbuuza ani ayagala okutwala ekibanja nga balina kubunamiwabo uno si katemba tetwagala muzannyo wano ekyo nkibabuulira toyina kyokoze nnyeko tolina nnyeko kyokoze tetugenda kubakwata mu ngeri ya kidiplomatic ono dictator gwe tulwanyisa waliwo wekatuuka nga violence yegenda okukola ki fe tuli ba dictator against you aba oppressing Uganda ekyo nkikubuulira tufuuka ba dictator gye muli buli kye mwagala okugezaako okuleeta nga tukimanyidde ddala nti kibuzaabuza bannayuganda nakubebasa nakubalowoozesa nti wekikolebwa genda kukuleka mbu bapangisiza obuvubuka bafunye ne bufeeka akawunti oyo ayina kyakoze oyo tumumanyi bakoze ne bu WhatsApp group nkugambye tugenda kujjira omu ku omu gwe tomensioninga bantu manya kati ono gwe tusiika oze senti twebase kumbe tulina kye tukola ki kumbe tubagambye ndi kati tugenda mu protest vote omukulu agamba ffe tugenda kuzoganya tetugenda kuzoganya tugenda kujjako mulabe waffe Museveni oli agadde eri ku bulediyo mbwati tuzoganye ebyo bye mwatugamba nga mu bisanja ebiwedde mulowooza tuyinza okudda mu katemba oyo neera gye muli tujja kweyisanga abatategeera nkubuulira nga kyekyo kyokka kyekitutaasa kubanga mumanyi nnyo oluzungu mumanyi okubinnyonnyola gobeerawo ng'okimanyi nti olina ebigambo by'oluzungu by'ojja okukozesa bikufuula omutuufu naye ng'amazima toli kati ffe tujja kugamba bugambi tetwetaaga kuwulira tetwagala kuwulira genda nyeko abantu b'e Makindye bakugambye genda tebaagala kubeesibako toyina kyokoze tekiriwo bufeeka akawunti obwenaalemu bwe buli mu posti zaffe buwolereza anti oyo akoze eki omuntu akoze nga bw'olaba Joel Ssennyonyi nti waliwo kale ye kyakoze kyolabira ddala n'ogaa nti omusajja wano akoze nyeko mukoze eki ne bamenya abantu mu Lubigi ne twaligambe nti abasajja bataddewo embeera okulaba ng'abantu mu Lubigi bafuna justice muli ku miliyoni anase mufuna miliyoni aga ate mulowooza tubeerabidde anti mwamanyiira mukola ebikolobero byammwe ne mumanya nti akadde kajja kutwerabiza ngeno mwe mututega ebivvulu eno mwe mututega simanyi ebibozibozi wano ku intaneti obudde we tubumalirawo nga twerabidde teri kwerabira teri tujja kipinga bannayuganda nga tebeerabira
NUP tekitegeeza mbu baleete omuganga tikabajje bagutuuzaawo baguwe kaadi mbwe oyo Katemba gwe twalimu